ne Ebron Media. Tukwebaza yonna gye weekuumira, yonna kw'olabira, olabira ku kompyuta, oli ku simu yo, olabira mu Uganda muno, tukwebaza kubanga kaddata Kabireego tukuwa ekitiibwa mukama wange okubeera ngu channel zonna eziri ku YouTube olondawo Unique Media okubeera nga olaba. Mwabali ebweru gye mutulabira nammwe tubeebaza, abali mu biyumba babagamba kola kino toyina kuwummula naye at least oteekamu headset n'obeera nga ate owuliriza ebigenda mu maaso. Mbeebaza mbatumirako mwenna abeekumira ku mukutu ogwa Unique Media. Ku kamera musajja wange era yankuttemu, musajja Muyisiraamu, musajja Muyisiraamu bamuyita Isima. Kyonna kiraba ekigenza obukyamu ebeera fitina ya Isima kuba musiraamu, okitegedde. So Mukama amutuweera omukisa ng'akola kyali mu kukola. Kale yala kutandika nga njogera ebigambo bino. We tulokoka ne tukyuka n'oyatula, omuntu yenna akwatuzza, Katonda aba amuyisizza mbuyisa ddoboozi eryo okwatuza. So akwatuzza si ye Katonda, wabula amwogereramu yaba Katonda. Mujjukire ffe abantu tukolanga mizindaalo. Kibi nnyo okugondera ennyo omuzindaalo naye ng'ate eddoboozi ayogera omuzindaalo ogwo ne gufulumya eddoboozi tomussaamu kitiibwa. Ekyenjawulo ekibaawo, emizindaalo gyaffe gino giswikinga channel ne gufuuka ng'eyali agoogereramu Katonda. Olumu channel zikyukamu ne tutaapinga mu ddoboozi eddala, ebitandika okufuluma olumu ne biba nga tebikyava wa Katonda n'ebirina we biva olw'ensonga ez'enjawulo. Lwaki ntandise ntyo? Twogera olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku bintu ebibadde mu mawulire nga we tugenda okujja emboozi y'olwaleero. Owulira omusumba gundi addamu kino, ono ayogera kino, ono avunaana ono lwaki wakola kino, naye ng'ate byonna ebyogerwako oyagala toyagala, oba babyogeddeko mu bulungi oba mu bubi, the fact that biri mu sentence y'emu nti homosexuality ne church, kibeera kya buswavu nnyo. Obaani gwe bavunaana, obaani eyeegaana, obaani gwe bawaako obukakafu, as long as biri mu sentence emu, already church eba efiirwa era tuba tuli bubi. Ekibuuzo ne kijja kye twagala okuddamu oba kye twagala okubeera nga twebuuza ffenna, twatuuka tutya wano? Njagala owulirize, beera ne open mind, otegeere, because olumu w'otegeera osobola okuyambako oyo omuto agenda okukula. W'otegeera otaasa bangi. Kuset ninako omwami atunudde eno lwansonga information oba oliawo gy'agenda okwogerera bit sensitive, ayina byajja okkoonako oba oliawo nga biyinza okuba teyandiyagadde byogera oba tannabeera ready kubyogera ne feesi ye ng'erabika olw'ensonga biyinza okunyiiza abamu. Ate nga w'omanyi ensi yaffe gye tulimu mutuwangaalira okwekuuma si buti, si we bagamba bannaaye. So muleese n'amannya mu nsonga eyo tugenda sooka tugaleke naye
agenda kuba atunnyonnyola kubanga yakulira mu church. Yatuukayo atya mu church kuba kyemmanya alabika teyazaalibwa nga mulokole naye yatuukayo atya mu church biki bye yalaba byagenda okwogerako byebyo byokka bye yalaba. Saagala palapase nti ate nawulira twagala bye yalaba. Kale bulizaawo ku balabi ba Unique Media Sebo. Balabi ba Unique Media balamusizza nnyo ne Ebron Media balamusizza nnyo era mbagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi. Lunaku lw'enkya tugenda kwetikka omusalaba ngaffe abakatuliki kubanga obulokole si ddiini. Obukatuliki ate ki ddiini kituufu oli mutuufu obulokole era ndi musanyufu nnyo okubanga muto wange ono asobodde okumpa akakisa nensobola obasinkanako. Oyinza okubatonda naye tufaayo ojja kundaba olunaku olumu oba olulala. Mukama akuumire ku Ebron Media ne ku Unique Media osobola okuddamu n'okola ki nonda kunulaba face y'omusajja ayogera alina obukakafu ku bye yalaba si ku bye yabiwulira wala bye yakola ki bye yalaba ge magulu gano gagala bye walaba si bye wawulira. Sina kye nawulira ate banyumiza era nalaba buki bye mmanyi nga nze omusajja era omusajja wasukka emyaka 18 oba musajja era n'omukazi ate bw'azaala n'oba ozadde ku myaka 15 oba mukazi oba ozadde mwana muno naye ng'ogamba otya muganda ndi awo kakati ebigenda mu maaso obiwulira mu mawulire abasumba beetwala obalaba naye mubali abamu abali mu picture waliyoko oba oli awo wasabirayoko wawangalirayoko otuukayo otya? Ntuuka omwaka gwali 1998 nalina emyaka 6. Jjajja wange yali mukazi Muprotestanti kuba ye yankuza. Jjajja wange mukunkuza ne tukulira mu Protestant kuba gye bambatiriza naye we yali yasenda nga aliraanye church ey'omusumba omu gwenjo okwatuukiriza amanya ekinamba kisaasoboka naye nze gye nasomera ng'omusumba ono gye yateeka church gye wali osomera nali nsomera ng'era okuva ku church paa kusomera nali nsomerako nga kumpi nnyo nga tutambuzawo ebigere ng'era ebiseera ebisinga babeerayo lights oba ozimanyi enkuŋŋaana ezo bakoze ku crusades nga bazikoze ku church nga tugenda tulya emmere omanyi abaana abato baagala nnyo okulya ki ate oba baagala nnyo okulya emmere so mu kulya emmere ne tusikirizibwa nnyo ne tukola ki ne tusikirizibwa nnyo okuyingira church eyo twayingira church ey'omusumba omu twateekawo awo ne tuyingira ng'abaana abato era njika ne mukwano gwange bali bamuyita Kato. Kati oyo n'aŋŋamba okimanyi muno wano wali essanyu n'eddembe ne mubuuza nsonga ki nga batuwa emmere batuwe ki emmere nga ye awuli ayagala ki mmere nange ne ndaba eri ku ssomero tulya kawunga ate wano osangawo omuceere neki mukyusakyusa n'ennyama era waliwo layo kye yaliwo yali ya nnaku 7 yalina nnaku meka 7 ennaku ezo 7 kugamba twadukanga ne ku ssomero ku Lubaga boys okukkirira wansi muceere ogwo guleme tuyitako omuceere n'ennyama guleme kola ki kubayitako kuba njukira ekisawe kya Uganda Matters ne Lubaga boys kyali twabula kati bazimbako olukomera naye luli ng'osooka n'ovuga gogoro n'oyitayo swi n'ogweri wansi oba okuddisaawo kabi n'omugongo ne bukuluma jjukira omutwe oyunga mangu obulumi obubya katono neziba kiboko soozeesisirizaamu katono nomwana okola ki n'otambula n'ogenda so ne tutandikira awo mpola ne bakyali bange kwali Kato kwali Bomboka ne kubaako gwe baali bayita Philips ne Smith era nga twekwata gurupu y'abantu meka bana era tubeera awo naye twali mu kilasi za njawulo by then ng'oli ali mu P2A oli ali mu P2B ne P2C kati babiri nga ffe tuli mu P2C era nga ffe bakagezi munnyo baabali si we wali bakagezi munnyo kati ngero okola bwoti g'omala okuvaayo
ng'okuba engalo ategeera tikyamera go out okitegera namusaba agenda akole ki so kodi yali akukuba ngalo ffe ne tuvaayo bameka babiri batwali mu kirasi ki ne tugenda mu biwa bayoni omu nemufuuka bameka ne tufuuka basatu kati oweeri nayo naye n'asaba naye n'asoma kodi tugenda bameka bana nga egrupu ekoze eki eweze ne tugenda so twayagala nnyo eddiini banzi nali musajja mu protestant ndiwe Namirembe nga bano ng'ate nsabira mu bukatuliki nali nsabira mu buki balubaga bintu byonka bibuzaabuza kuva dda oli mu protestant ate osabira mu nati gye nasomera kuba Uganda Matters oba Lubaga Boys by then so lya buki lya bukatuliki kitegeeza olina okugenda mu church either oba oyagala bakola ki oba toyagala nesinza Katonda omu sinza Katonda ki yesaa zino osobola n'okundaba ng'enkya ngeze mu basiraamu kama yebaze amiina Katonda yebale kunsinkanya yebale musajja kuba musajja mulungi Katonda abaki awomu newe ngenda mu ssabo baŋŋamba Katonda akwasize kuba kye baŋŋamba bajjajjange basooka Katonda ne bajjajjange ne bakola ki ne baddirira kitegeeza Katonda asinza ki omu munnange tutandika olugendo lwaffe nze Bombo Kakato Smith ne Philip tutandika oluki olugendo otandika olugendo olwo tutandika okugenda ku church yali awo era njijukirawo ekikomera essaawa zino awo emba nzikiriziddwa waliwo omwami asulawo yali akola Lomi's wine era wotukawo opposite okwata ekkubo eryo balikwana bulungi kati lya kolansi luli lyaki lyattaka era kuliko era ekikomera omusajja amuliraanye bali bamuyita Mbabazi simanyi oba akyaliyo yali musajja mukulu yali basa gundi bamuyitani ono akwata sente basa yali basa wa Lubiri by then basomeranga primary era amaka ge galiwa awo tuyingira church bulungi emmere yatuyigiriza obulokole so basically wayingira obulokole lwa mmere basooka kusomera mulya kawunga eno mulya ku muceere mukyusaako alina ogenda ewaka n'osangayo akamonde oba okitegeera kati nobanga balance diet gye bakusomesa ku ssomero nga kitegeeza omusomesa akubuuza mmere ki ereeta amaanyi omugamba kawunga okalyawa ku ssomero omuceere gugonzagonza ku mubiri ogulyawa ku kyaki akamonde kaleeta amazzi mu mubiri okalyawa waka so nga bye basomesa mubiteeka mu nkola mubitegera buki bulungi so ntandika obulamu bwe batyo olunaku lumu lwali lwa Sande nze neewaggula nga nze omuki jjajjange akwata abaana oba bazzukulu be yayitanga abazzukulu kuba oyo aba mukazi wange mu buwanga jjajjange abamuki era ampita mwami ng'akwata abaami be baba wakati waliwo abaana abasatu abalenzi nga babiri bagenda ku kyaki Namirembe nze nga nze nzikirirewa eno ku kyaki nga mu mutima yeebuuza omulenzi ono ekiki sijja kwogera linnya lyange of course toyogera naye yabuuza omulenzi ono kale kalidde aluwa ng'aluwa nga bamugamba akiridde wali wammanga yabye ng'olugendo talukola ki talusobola akiridde wammanga kati munnange nga nzikirira waki wammanga ate wenatuuka wammanga ate ng'ekiri wammanga eyo Allah ne bakuba omuziki guno gwe mbadde siraba eri gye bali batubonga omuceere nagusanga wammanga ayanga abaana bakuba omuziki mudigidda bakuba kasavu kanyama nga kyegera kyakyebuzamu kyokka mwenge bawaitresi mwebali abalamula oli bulungi omuziki mwebuli kati nze njabanga baresabanga baba asha kati siri weeyo nze mwitanga bawaitresi ne bawaiters batubuuzaako sebo tulyako oba oli mwana muto baive nali musajja muto naneeyita omusajja kuba sikyali mukazi oba siri mukazi siri mwana munnange tuwulirako wano oba oli mwana muto nedda tulinayo Sunday school genda eri ewali abato otuukayo wakuwa akalabo ka biskwiti kusikiriza nogamba ate wenaavaano ndiddawa munnange nga mbeerawo tusaba ng'olunaku lukola ki luggwa nzira ewaka jjajja nga mbuuza ssebo kalidde lubasabiddewa ne mugamba walese kyaki eriko ebirungi bw'otutwala eri musaba bw'omala okuba akabonero
ng'owulira omuki bamuyita Reverend Bishop oba sibamanyi nange nnyo olawulira ne ŋŋamba wadde osooka n'okuba omuziki naŋŋamba obulokole wabuyingira ddi nemugamba okimanyi okuva mu P1 paka wano mu P7 wendi mbadde musajja mulokole naŋŋamba nze azaala kitaawo oba kitaawo yazaala nze nemugamba gwazaala ani kitange bakubatirizaawa nemugamba mbatiriza Namirembe naŋŋamba osabirawa noyogerayo nenjogerayo naŋŋamba ki ekyakusikiriza okgenda eyo nemugamba omusumba gwe nalaba eri gwe ndabawa kansooka embuuze eri ku ssomero gye mwasooka okusikirizibwa oggendo ly'emmere omusumba yali y'omu ayajja n'agula eyo n'ateekayo kyaki ennene kiri kyali kiwempe eri ku ssomero nga wansi w'essomero si ku ssomero kumpi n'essomero kyali kiwempe essaawa ezo okuzzaako emabega katono wakyaliwo kyaki nesimanyi yaani naye ngaekyakola mu kifo kyekimu wakyaliwo asumbirawo abantu so eri kyali kiwempe ono si wawe apangisaawo najja n'agula wano wali kati so mwajja naye because tactics zaali zikyali zezimu emmere buli kimu nga kikolagana buki bulungi ne mugamba nze nsabiddeyo okuva nga nkyali muto P1 kitegeeza emyaka 7 omusumba omu yakoze eki yansumba sinze ali asinga obukulu ewaffe mu bazzukulu jjajjange beyakola ki beyakuza omuwala yali asinga obukulu then ze nemukola ki kitegeeza noona bali baki bato bange munnange nga munyonyola bulungi naŋŋamba kati oli mulokole oli muprotestant ne mugamba ndi mulokole ate ndi muki wewaggudde ndi muprotestant wamugamba ndi bibiri katonda yaki y'omu wabula oba aliwo katonda w'abalokole n'abaprotestant tegeeza newagudde buki bwewagguzi naŋŋamba omuntu waddembe okwesalirawo ekyasinga omunyiiza n'omusaanyaawo kulaba nga nabano abandi emabega ewaka abali basabira Namirembe banneegaseeko nga nze aleeta ebirabo bebampa eri bo tebabawa babakubisa bukoyisa ngalo Yesu ajja ne Yesu alina kyakola ki enobakuwanga ebirabo kati wenbireeta nenvuga katoyika nenkwata ebabanga bwanjawulo ebirabo byagabanga ebirabo byabangayo era byasikiriza nnyo abaana abaki abatu n'abantu abakulu nebyali basically abaana baki bato ne tuyingiramu eyo embeera mpola mpola jjajjaffe n'atuleka yabesonyiwa aga abaana kambeesonyiwe besalirewo kuba naffe twalina buyinza bumukola ki bumubuuza nti gwani yakuyingiza obuki temusobola twalina buyinza wala jjajjange yanyiizawo akantu kamu ngenda ku kyaki eyo y'emu baive nali mmanyi kapiira nga nsamba omupiira bateekawo abo omipiira egy'abato nga munnange sikuba atrik ne kati ffe twali tetugiyita atrik nkubyezi wali ozikubyeko nedda ningamba nze nkubimeka essaa zino bazigabirako omupiira ezaffe bakubiranga buki oyo ateebye egooli ezo tebalina kyebakuwanga toziteebanga nako oyo akubye 3 nekubaako omusajja n'akwata ennusu 10 n'alukola ki n'alukuwa olukumi okwaliko omusajja alimalawo abali mu myaka gyabwe ng'osuseemu emyaka 3 olukumi okwaliko omusajja alimu ekitooke ng'alinganga ajjayo muwogo kumba oba ayagala kujjayo ndokwa sente ziri enkadde sebo siri muto ndi musajja mukadde nkakasizza kati munnange nga bampa oluki olukumi nga njija nsanyuka ndutwale waki wajjajja nga mugajja yampadde olukumi ngamba leeta njalukola ki lwali lwakutaano njalukuwa olutwale kuki ku ssomero Monday Sunday Saturday ekola ki etuuka luyitawo sisaba 10 kubanga kimanyi lwaki
lwa Monday Sunday ekola ki etuuka tuddayo ku church tukola ki tusaba tumala okusaba nsa bulungi tukuba ettendo lyaffe ne tutambula netukola ki netukomawo ku Monday tutuuka ngamba jjajja 10,000 mwe weyanzira gwe weediisa wano wosula osasulawo naye yali mutuufu gwe ensonga kikosinzira okuŋŋamba nti yali mutuufu ate gwe yeeriisa emmere gye wali olidde okuva walufuna lwakutaano kuva ku lwokutaano ku Sande ku Saturday ku Sande ne ku Mande yakeeseza emmere gye walidde yakeeseza ku Mande gwagigula wasasula wakiwawala omuntu omutwalo tagambako naguliddeko nagunywedde ate wali omuwoze yagamba zimpe kati waki yazimpa jjajja yagamba mpola waki yazimpa zimpe kitegeezo nziriza nange empe zange andi oba yagamba zimpe wano n'ozimuwa weka wazimuwa agenda zimpa kuki anti zagendera aleka essaawa zino senga mbadde ensolo amateeka gamusiba amateeka gakola ki jjajja wali mutute mu mbuga z'amateeka akuwe olukumiro yanjako sente nga yakujjako ze ne mbukujjukujju mu buyaayi wakati amateeka ga pulezidenti Museveni gakola ki wegali gakola nange ngamba sinza akola ki yeeriisa saafaayo nengenda kuki ku ssomero twali tuli awo kalule kankayiseewo ng'ate pasita tayita pulezidenti Museveni agulewo kyaki olwo mugizimbye ng'erina weekoze eki weetuse 2-5 sijjukira mwezi banali ntula P7 ewaffe nno kubanga ffe twali tuliranye kyaki abasirikale we baasula ewammwe kubanga omukulu wabajja basooka ne bajja omukulu yali ajja Sande neseeba amagye bagaleeta ku Mande balina otutereeza munange nga tubeerawo mpola mpola so puleziddo ajja kuggulawo ki era yenna asobola okumpanya nti pulezidenti yagulawo kyaki 2-5 wendi ng'amala ogikola ki agiggulawo ne batujjukiza akaceere kali twakalya boyi ne tuyako obuki mu buveera koolwo mwapakira kali akaceere kaafika ate akalyako alina okuba ng'aliko wala nnyo ne kyaki twatwaleko n'abale baki baneiba enjala ekuluma twakabugumiza jangu so akaceere ko mwakaliwa ddala ne ŋŋamba kati wano wennaava wano nja kubaako eki obaako ekikyamu eri owaayo 1/10 toddizibwa ne wano atiisi bakigulamu omuceere ne bakuwa n'ebiki n'ebirabo nensikirizibwa okubeera omusajja omulokole bwe nti wenyingira obuki so emmere n'ebirabo so basically olubuto lwe lwakuyingiza obulokole wayatula nayatula obulokole n'oyingira era nina n'obwannabbi bwanteekako ne sinnabulaba bagamba oli baaki musumba yeyaŋŋamba ndi musajja mugagga noba nninze kuweza 5 simanyi naye yankwatako ye mwennyini teyakusiiga ku mafuta essaawa ze tewali mafuta mpozi agasiga bamu na bamu saagalabanga oba gwe tonatuuka kusigibwako mafuta oba simanyi so ojjukira bigambo ki byaggamba agakutteko sumba we yankwatako naŋŋamba ogenda kuba musajja mugagga naye kitaagana okukkirizigana naye lwakuba naye sobamuwakanya kuŋŋamba kubuulira njiri yagamba oyinabeera mugagga obuuliranga enjiri obunabbi nakabufunako emirundi 3 mu basumba bameka 3 katono nyabo sooka batugamba obwokubiri obufunirawa obwokubiri bamita Prophet Samuel Kakandi ne Prophet yagamba obwokusatu bamuyita Wamala Deogracias naye nga gamba ojjaba musajja mugagga naate ekyasinga okunnyiizaamu ani Wamala kuŋŋamba ate ntunda obummonde mwenja ofunira obugagga gw'oyagala kukola ki obugagga oyagala bujjawa obugagga njagala nsanga ensawo ya ssente awo then nguleko amayumba sente zitandika ovaamu nguleko amaki eno munnaye kambeere muzanyufu okutegeeza tojja zifuna ekirungi ate era si gwe yaŋŋamba gw'oli musanyufu bakatonda tayagala basanyufu ate nga batwagaliza bubi era katonda essala zoono nsaza mu linnya erya Yesu so kyalina okukkirizwa kungi sinnafa sawo kya ssente ogenda sinnafa
ne kyali wange n'akamala okuzika adda akiza nti mugaga ne kasa yafudde ategedde kati mwavu talina kyalese so kyalina obukkiriza naye kyebakuyandikedde ekintu ekyo ani omutwe teyagumanjiza teri agubanye tegwaliko buwandiike yali akuwoze yampola omutwalo kati yafudde naye obuzibu nange yasigaza essimu yange simanyi gyeri kubandi gwe gwali omusingo senga wadde omanyi wandigeze n'ogijjayo nagimuteresa akubeko n'agenda nayo namuwa kwogererako jjukira afudde takyasobola kwaki kwogerera ku ssimu takyasobola kunziramu kati nze omutwe nandibadde mukolaki nikitegeeza kati mukama n'omugenzi tebammanja essimu yange yagitwala nange natwala omuki semuli tuli free kati obunnabbi kale sigala ng'osuubira naye si kati gwe tebakolako obunnabbi tebaŋŋambako nti ogenda kubeera musajja nange kati nga wompadde nti sijjafuna nange likankuwa obwange katonda yabundaze tobumpa lwaki nze obwo nabukkiriza asaasira tobumpa nange likankuwa obwange anti wagaana obuwulira enjiri kakati ataani akukulwa wano mbuulira ki nayogedde osinza sitaani wano oli mukuwa sitooleyo nati erimu katonda ambuulira njiri abantu balokoke katonda atuyita kale mpa obunnabbi bwondabyeko nawe njagala ove wano ogwekigo kisazaamu mu linnya erya Yesu nange nakisazizaamu tugudde eddulo ssebo taata asonyiwa ogenda beera mugagga naawe togenda ggwa ssebo obulokole mbuyingira batya mbuyingira bwe nti mpola mpola nyingira obulokole tandika okutendereza n'okuba enki bakuyita okuba ettendo kakiregezaawo nga ndi mu matendo bandire nga gakolera muki wali mukwaya asige nankwa mukwaya wali nga Yesu tutandikawo mpola mpola tuyingira ddala church ne baganda bange bakola ki bayingira so mu abamu ku baasooka mu church eno enzimbe fa abamu abato anti abamu abato abaasooka mu church kubanga netaffaali sagala kuzza mabega manya kuzzaako mabega katono nekankole ki luddewo katono church eyo weeba ezimbibwa twasula ku mataffaali mmwe abato ife abato nga ssebo tuddayo batuwa akawunga naye nga waki bakuwa akawunga bakusiibizaawo nategeeza enjala ekuluma ate osituza maki maanyi maye obeera omuto oba totegeera kituufu ekyo nzikanya naawe naye kati nze nali omuto akola ki ategeera amangu katokanya nange nze nali omuto ategeera amangu kanya nabali bakyali bange abalala naye nze nategeera ki bategeera mangu batuwanga obuugi kati manyi waki nze namaa nentegeera neŋŋamba bali bakyali abakulu bwe tuba tunyuka babawayo 10 meka 5 ife tebatukola ki tebabawa naye nga nange mulabe abadde asoma maki mataffaali nebuuza mu mutima lwaki tebakola ki tebabawa tebatwatuwa mmere ogizemu amaanyi katonda akuwa omukisa so wava dda ng'oli mugezigezi ng'ogattagatta mangu ebintu byange mbikola mangu ebindeetera obuzibu nebindeetera essanyu byonna mbikola ki osalawo mangu nsalawo mangu nekindetedde ennaku manye engeri gyenkikola ki gyenkitereeza nenkivaamu mangu gwe nekikuleka nga kikukosezza naye nga mpenetrate nze nkoze ki so tofaayo ku balala bawulidde nange teryanfaako nange teryanfaako kasita oyisaawo ekikyo abasigadde toyagala anti era buli omu ayagala kuyisaawo kiki ng'oyagala kuyisaawo kya munno nze abuuza nange nkubuuza eno sho yange nze moderator gwaddamu wakyazizza nze kati ddamu ninganga tamala emirundi ombuuza nkubuuza tunaasoboleka ne pulezidenti wakola lwaki ombuuza nga taddamu oyagala mukwata nsobi tiomusajja akkiriza nti yabba lwakuba teyazeemu sabba wajogamba wabba nsirike oba omusajja namugamba yabba nasika sigeza muki mubbi sabba ssebo nziramu nawe okola ki njagala tutegeeragane tekewa amateeka nze abuuza gwaddamu ogenda gabaga olulala
Sebo kale sebo kati musomba amabuloka tusomba amabuloka obigattagatta nga tebikola ki ate bigatta bali babawayo 5 fede batikola ki ne babawa akawunga naye nga tebagamba olwete bamugamba nti mukama akuwa omuki omukisa gwe bagamba nze mukama apa omukisa oli bamusibuze nakaki tulina ekigambo kyebamukola ki kati myaka emeka egyo gye walimu myaka nali mu myaka nga 13 sente ng'ozaagazaki ebiseera sente wali ozaagazaki nze ndi mukulu wo kati gozinoonyezaki kati gwe omukulu sooka ozireke nze nzinoonya gwe omuto sooka ozireke nze nzikole ki naye naakusobola nange ate onnemeredde gamba tulemagane kubanga nze nazena bibuuzo sazena ansazo se wandibadde ompa olupapula so kubanga nti ndaba ku myaka 13 siraba bizibu byolina bikwetaagisa sewo nali nkwana njukira nalinayo ne girlfriend wange asomera mu kyaki ate mu kyaki nga mwasomera basoma sima Bible studies nze sibitegeera muna agenda afuuka musumba esaazi nakola bwamalaya ku best naye akuze yali asoma bwa busumba nati Bible studies oba osomaki kubeera mubbi wangi tugende mu maaso taata kubeera ki oba kutegeera bya Katonda kati ye abitegeera ali ku best awo yo yabula kati endiga eyabula eyo ndiga eyabula kati nange njala nkubuza ekibuuzo atombuuza tugende mu maaso yabula tujja muzuula ate n'ogundi waba agirabe emuzuulire ddala singa mariso yandyogedde n'amanyi sister oba wali mu Bible study nga weetegedde omukulu ono gwe gwayogerako ng'oli ku besiti okola bwamalaaya nga wagamba mulimu bambi weetereeze komaweeka bonna bayite toyitayo yekka baali bangi nawe okyeka nabo baate basoma busisita nga bangi gye bali bonna basookera mu kyaki mwenna abali nga tewasookera mu kyaki okola bwamalaaya manya nti byoli mu kukola bibi Katonda tabyagala komaweeka tugende mu maaso Katonda ayagala biriwa nibyo bombulya nange mbye bagambe bale sabike ge mannya gange tuli ku Unique Media ndina omwami ono naye tuyinza oba tugenda lemagana tetusobola kubanga ayagala kumpamba ebintu byambuuza sirina ansa zaabyo naye nga byonna bye twogera tuyinza oba tuseka wano na wano tutambule mpola because gye tulaga ojja tegeera ekinyusi kye tuli mu kukola kye twagala otegere mu puroguramu eno tuyinza okuba owamu wakusesa naye funamu ekyokuyiga kubanga tetwazze wano kwonoona budde tunyumyemu bunyumya twe tusobola okunyumya ntaddewo kamera naye tuli mu kulikodinga osobole okuba nga ofunamu so kwata mpola togamba bino bye banyumya biki ojja kitegeera mu maaso eyo taata nanzikiriza nkuwa erinnya kankuyite Kisitu lyemba nkozesa nzikiriza lyemba nkozesa mu puroguramu eno kale mpa eriyo nkuyita nkuwa eryange pita Kaliddalu kati Kaliddalu yesebo bwampa sebo mu Buganda tuli ku ttaka lya Kabaka wampa sebo Kaliddalu yesebo sente olaba tebakuwa ate girlfriend asaba sente girlfriend akusaba sente ate musinga obukulu girlfriend yali mu myaka nga 12 musingako omwaka sebo kati okitegeera nti bali babawa mwe tebabawa baga Mukama abakuwa omukisa bali babawa sente kati we nategeera nti